Popin Media. Manya Rutayisire Joseph ndi mutuuze wa Kayunga. Mu ndaba yange y'ebintu nga bwe ndaba Uganda, ndaba ekyetaagisa okukola kudda eri mutonzi waffe, kuddamu ssuubi, kubanga bw'oba nga omuntu oweddemu essuubi teri kyoyinza kukola ne kigenda mu maaso. Buli omu Mukama yamutonda ng'alina full package gy'alina okutuukako mu nsi muno, obusobozi. Kubanga yakugamba Matayo 6:33 gukugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebisigaddewo binaabongerwangako. Kitegeeza nti byonna y'abirina, naye obutakkiriza bwaffe bwe buleese embeera eno yonna. Waba okitunulamu nti Katonda yatutondera mu kifaananyi kye. Kati bw'aba nga yasobola okututondera mu kifaananyi kye n'otunula n'obuyinza bw'alina ku buli kintu, kati gw'osuubira otya nti yandikutonze okubonaabona? Ekyokulabirako, Bwana Dennis, singa oba n'abaana bo ng'olinamu abakuwulira n'abatakuwulira, gw'osuubira baani abafunamu? Baana ki b'osobola okulabirira okuwa ekikyo? Yes, ebintu bya Katonda biri mu giraasi, byeraga byokka, naye nga bw'agaa nti mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Kati abasinga ebintu by'ensi bitutwala, bitumalamu ne tulowooza nti lyekkuba ettuufu lye tukoze eki, lye twandigoberedde. So nti okuggyako nga tuzzeeyo ne tumanya omutonzi waffe, ne tumanya by'ayagala ne by'atayagala, eno embeera esobola okukyuka, kuba ye talemererwangako kukyusa mbeera yaki, naye lwakuba nti tetumuwa by'ayagala Mukama, tetumusinza nga bw'ayagala, amateeka ge twagavaako kuba ennono. Kubanga Bwana Dennis, bw'olaba muzungu yakukolera oba ebidduka ng'ebyo, nakugaa nti eno pikipiki yakunywa petro, bw'era bw'ogitwala ku pampu n'oteekamu dizo tejja kuvaawo. N'emmotoka bwe zityo, bw'omanya nti ya petro olina kunywa petro. Muntu buntu ye yagikola. Bw'oba nga osobola okukwata ekyo ekya muntu munno, lwaki tokwata kya mutonzi wo? Kuba ekikwewuunyisa nti omulembe guno eddiini nyingi, churches nyingi, emizikiti mingi, naye kikwewuunyisa ate ebintu byonna w'olabira nti waliwo ekitali kituufu, olabira mu makungula, olabira mu bikolwa ebikulaga nti abantu babeera mu church nga bangi, babeera mu mizikiti bangi, naye waliwo ekitali kituufu. Wali ogenzeko kuziika, okimanyi nti batuuka okuyita abantu nti mujje tuzinga omufu nga tewali asituka? Batya? Nebatuuka okugamba nti mujje tusitule ng'abantu besiiriza, ne batuuka okumusitula okumutwala ku gundi nga batono nnyo, abamuwerekera abasitula mpaka okumusaayo, mpaka okutabula ki, enkokoto. Ogenda okulaba nti abaatabudde beebo balinga banna beebo bakola ki, naye nga enkuyanja y'abantu yazze kukola ki, yazze okuziika. Ekikulaga nti ne mu masinzizo bye tulaba bye boogera si bye biriyo. Kuba ye omutonzi asobola okuleetera embeera okubuuza amagezi, kanti kiyite na kubuuza amagezi. Gwe n'olowooza nti byonoonya gundi yabirina, yazirina. Motoka ya gundi gyavuga, nze nandibadde ngivuga, naye nga ne bwagikuwa tosobola. Naye n'obeera n'effubitizo eryo, obutaagaliza obwo. So mu byonna
sooke tudde eri Mukama. Sooke tudde eri Mukama. Bino byonna buli omu kyalaba nti kimukaluubiridde, tewali kiyinza kukaluubirira Mukama. Tekiriiyo bwana Dennis. Gye tuvudde wala bwerandiza okutuuka we tutuuse, naye nga kwekwasa ki Mukama. Mukama okumwekwasa talina bingi byakwagalako, kumutenda, kumutendereza, kumugulumiza, kukola byayagalamu. Byoyagala bakukolere byoba okolera abalala, yalyoka akole kuki ku nsonga zo. Talya nguzi, era mu maaso ge tuli omuntu omu, nti mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Mu kamwa ka Mukama mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Bino ebintu, bino ebigambo batono nnyo abayinza okubitwala ng'ensonga singa oba tolina kumanya kwa Mukama. Kyabulabe nnyo nti buli lwoba nga olwokeera nnyo okuwalirira okwo kujja kukusubya bingi. Ebya Mukama bijjira mu yandibadde nga phases kuba alina ebyokukolako bingi. Bw'aba aludde okukolako tomukyawa, lemerako, kuba yakugaa nti mu mirimu gy'emikono gyo gye nawanga omukisa. Ate abantu mbasaba babeere bakakamu mu kunoonya bye twagala, tuteekemu obugumiikiriza. Kye ntuuseko nze kyonna manyi nti maanyi ga Mukama n'obugumiikiriza.